Christine Nampera bannange abaana bagonzezza bulamu baneeno omwana abaddenga n'ebbeere ng'olabira ddala nti bbeere omwana ate teyali toddeko abaana beeyagalidde mu Kiuganda kinyuma. Christine Nampera ebbeere yalitoddeko yagambye zineeno ziri mu kiro nga 5 jagala sigaza haafu kiro neeno haafu kiro nedda kiro emu kitundu neeno kiro emu kitundu ze kiro 3 yabadde n'amabeere nga gawera kiro eno 5 neeno 5 kiro 10 kati asigazzaako kiro emu kitundu sayidi eno neeno sayidi eno kiro emu kitundu. Amakulu mu kyo agamba mbunne era Mukama Katonda engeri gye yali yamutondamu yabadde nga yeeyagala era bulijjo yeeyagala engeri ekikula kye kyalimu. However ate kati yeeyagala nnyo okusinza ku butya bw'alabika. Kiri gy'oli okuŋŋamba wansi mu comment section. Christine Nampera oli omunene w'ebbeere lye noono Christine Nampera eyatoddeko ku bbeere aliwa gw'osinga okubeera ng'oyagala. Abaana bakolanga sajjale bakola ziBBL ate sinika mannyo bano bakola obubina bakola amabeere bagatoolako bagagejjesa emimwa bagitoolako bagigejjesa eki kye batagejjesa ki eno abasajja bali mu size enlargement abakyala bali eri mu oyo Christine Nampera ye yakimaze ate teyayagadde yasamira mbu bannange ng'ebbeere likoza yavuddeyo ye kennyini yayeeyogeredde n'agamba owaayi bulijjo neeyagala n'ebbeere lyange eryeri nga kafiga kange nkaagala naye ate kaneno ke nnafunye ate ko kali massive kali masavu meereere nkaagadde nnyo singa kali kati agenze kyusa closet yonna jjukira keti byabadde nga yambala nga bisitula mabeere manene zana okujjayo okuddamu oggula closet namba obuleega bwonna abusuula agule buneno abaana bano subscribing hano ku SMX Media tujja kukola ngo missing updates naddala nga zino.